When you're blocking us. Nakulwa leero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Septemba omwaka 2025 Honorable Balimwezo bw'abadde atuuka ku kitebe ky'ebyokulonda the Electoral Commission eky'Entindaawo side abadde tamanyi wadde aba NUP bonna nti olunaku lugenda kubafuukira lwakazigizigi omubadde n'okuba nti abafanguuni babadde bakusalako ekitebe kya NUP era amasasi nti gabadde gakuvuga wabula katusooke wano ng'omukulu anominatingibwa being the returning officer for Kampala Electoral District, I declare Balimwezo Ronald Nsubuga duly nominated. Is a local party candidate. People power, our power, our power, people power. Take this seriously. You are not supposed to start with the campaigns, not until we harmonize the campaign program. And we shall give you a call when we shall be harmonizing. Inshallah. Reach where? Thank you. Mukulu Ronald Balimwezo Nsubuga olumaze okunominatingibwa mu bujjuvu oba okubeera nga awandiisibwa mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda nti wakwesimbawo ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala ono nno bumwefuke butereevu n'omukulu aliko kati Erias Lukwago Lord Mayor omukulu Balimwezo Nsubuga musanyu erinja ayogeddeko eri bannakampala ne bannayuganda mwatubuulidde enteekateeka ne byasuubira otandikirako zijja ku offering myself okweteekayo okulaba nti tuzimba Kampala wa bannakampala bonna nga omukisa ogwo njagala bannakampala mugumpe mumpeere ekisanja kimu naye mu kisanja kimu omwaka gumu gujja kubalaga nti tulina we tugenda era tukutte ekkubo ttuufu mwebalire ddala Katonda bampeera omukisa ekyo kati wenjogerera nze member parliament atwala nakawo nze nkulire kuzimba kw'enguudo kyovala nti enguudo kati zizimbibwa kati era negotiatinga n'abantu batuweeyo fuuti emu fuuti bbiri nga tetubasasudde ne tubazimbira enguudo saagala kulwanagana nankulaakulana n'akatundu era oyo yenna anajja mu mateeka ng'ayagala tutwaleyo mu maaso ekibuga tujja kutuula tunule mu proposal ye tulabe nga ekibuga kitambula kubanga ekibuga kikula bantu ate bonna bakyeyagaliremu. Nze Shadow Minister wa Kampala ekyo no kitegeeza nti Kampala mumanyi olwokuba mukolamu enguudo nze nkulya akakiiko ako okutuula ne mwami Erias Lukwago executive director bonna nze mbatwala mu kakiiko ako kati onooganja bwereere nti enguudo zizimbwa sitaddeeko maanyi zizimbibwa kubanga ataddewo amaanyi era ennaku zino mulaba nti enguudo kati zizimbibwa kubanga akuttemu engineer kati awo mpooninga ne bacontractors mbawooninga era nabawooninga nga tubawo enguudo nti oyo yenna anaakola enguudo kati benga lye engineer yajja nze nsobola okutegeera thickness y'oluguudo nga nsomye ebiwandiiko nti pavement gye twaspecifyinga eri 100 totujja kutukolera 5 kubanga omulabi obulabi tayinza kumanya 15 era tunuulira luguudo luwedde naye nse ngenda n'okutunuulira ki obunene obugazi components oluguudo zirina okuba nalwo kubanga mbitegeera era tubasobola kutubba kati awo no bacontractor mbawooninga nti engineer yajja kasasiro nagenda ne musoma njagala okukola nti kasasiro tumumalamu tukendeeze endwadde ezitaba na Kampala abantu ebitundu 9 ku buli 100 bafa endwadde naddala eziva ku bujama kubanga kati ennaku zino kasasiro quality yayo mbi nnyo bamugatta newasanga nti abantu balina flying toilets oli apamba mukaveera ndakasuka nemugenda muyola kasasiro oyo nenga muli mubbi biwa omuntu aleta kolera kati endwadde nyingi tusobola ozikendeeza nga tujje kasasiro mu bantu tubayigiriza okusotinga kasasiro ate nemukolamu ebintu ebirungi gye buvuddeko emyaka nga 2 amabega badde bajja bagala okukola amasanyalaze mu kasasiro
bade babalemesa olw'embuzi ekyo ngenda kiyimirirako nnyo tukiziyize eky'omukisa omulungi ndi musajja atya Katonda era nga sizze kubanga njagala nnyo sandire ekifo ky'obubaka bwa Parliament kuba amazima kyekisinga okufuna naye nzijja ku offeringa myself okweteekayo okulaba nti tuzimba Kampala wa bannakampala bonna nga omukisa ogwo njagala bannakampala mugumpe mumpeyo ekisanja kimu naye mu kisanja kimu omwaka gumu kujja kubalaga nti tulina we tugenda era tukutte ekkubo ettuufu mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda bampeera omukisa wakati ng'omukulu Balimwezo Nsubuga amaliriza okunnyonnyola bannayuganda ebyo byasuubira okubanga akola singa baba bamuwaddeyo afazaali ekisanja kimu bwe kiti jase ekisanja kimu bwe kiti ate ebweru awo ku kakiiko k'ebyokulonda ensasagge etandikiddewo waliwo abavubuka abawagizi b'ekibiina ki the National Unity Platform NUP ababadde baze poliisi n'ebayimiriza era ebiddiridde Can you stop the vehicle there? Can you stop there? No. You know, can you stop there? Can you stop here? Stop the vehicle there. I will remove you alone. This is a taxi which you don't want. You remove this food. Remove this food and take out. Put up the engine. And make sure that this vehicle is. You remove it. You remove this one and take it to the line. Remove him and take him to the line. You're not going anywhere. You get him from there. Get him from there. Get him from there. Remove him. Don't beat him. Don't beat him. Don't beat him. Remove him. Remove him. Don't fight. Remove him. Sina musango nakola kikumi kyange nankati mupisa nzima bampisa mfuna kalimu ntwale bana bagende alikatiza mupisa bubi let me go break down sema mkwala tukumira bikole Sasa mko gende na wewe. Magala mapi. Ndio msaada muhimu. wakati ng'embeera etandise okubeera ey'akayiisanyo mu bamu ku babadde n'ebidduko mubadde abantu abawagizi ba NUP embeera ebadde si ya kukoma awo wokka wabula n'oluguudo olubadde lwolekeza Balimwezo Nsubuga wamu n'abawagizi ba NUP lubadde lusuubira okubeera nti abasirikale batandise okusuula emisanvu n'okubeera nti beetegekedde dda bano newankubadde nga n'aba NUP babadde beetegekedde dda abasirikale mbuufu
So mukwano gwange eyo yemu ku mbeera ebaddewo olunaku olwaleero. Honorable Balimwezo Nsubuga oluvudde ku kakiiko k'ebyokulonda batandise okubanga ate babulonda wamu n'abasirikale n'abakuumaddembe ab'enjawulo ababadde batayiza enguudo zonna ezibadde zoolekera wali ku kitebe ky'ebyobufuzi ki NUP. Olw'ensonga omukulu Balimwezo Nsubuga babadde bategese dda okubeera nga bamwaniriza, wabula poliisi etandise okubanga erinnya essuula emisanvu buli wamu era nga okukkiriza obukkiriza bano okubanga batambula zibadde nkalu. Abasirikale we bakuba amasimu we bakiikayo emmotoka ez'enjawulo nga bw'osobola okuba nti olaba mukwano gwange, era ebadde embeera yakwezuzoba nnyo oba kubeera nti badaali tekuba kudaalimba, ebadde embeera yakusikaŋŋana miguwa naye ng'abasirikale bagamba nti era enguudo badde bazikiisemu amamotoka nga bw'osobola okuba ng'olaba ng'ow'ebigere gw'oyinza okubaako w'osalinkiriza n'oyita, wabula bwe kiba ndikiisi obadde ojjidde ku bidduka bino era ng'oli mu procession n'okubeera nti otambula ne Honorable Balimwezo Nsubuga obadde tokkirizibwa kutambula. Wabula oluvannyuma lwa byonna wabaddewo okukkiriziganya ne poliisi wamu ne Honorable Balimwezo Nsubuga ne ttiimu, era wano babakkiriza okuddamu okubeera nga babeera okubeera nti baproceedinga n'olugendo lwabwe, wabula ng'ebibadde ebyokuddirira maaso eyo kibooka ebadde yakuvuga. Poliisi esose nebassa akasiriso nebakkiriza, era osobola okulengera mukulu James Mubiru ndoza yeesimbye Lubaga okubwa kansala Samoya, osobola okulengera abantu ab'enjawulo bensobola okulengezaako abaana sebo baze ne zidroni zaabwe eza drive babadde omukulu batambula naye nga bamutembeetera ddala asobola okulengera number plate eyo myufu. Ndoza omukulu yagamba engeri gyali wa people power alina okubeera nga ne number plate myufu. Pozi number plate emyufu zibeera zaaki? Ziba za bitongole biriwa. So omukulu Balimwezo Nsubuga osobola okumulabaawo abadde yeeyongerayo, poliisi ebadde emaze okukkiriza batambule. Awo nno badde boolekera kudda Kavule ewabadde emikolo, wabula e Kavule amasasi gavugidde ddala. Toba ku vidiyo eno awo tugendawo kati ate saidi ewamu Alien Skin abadde ne Abitex. Olwaleero Alien Skin ne Abitex basonyiwaganye, omanyi babadde beesobya, basonyiwaganye era Alien Skin n'avugamu ne ku Abitex, wabula Alien Skin oyo ne Fangon wabaddewo ekibaddewo nti wabaddewo akakwate ku masasi agavuze ku NUP nti Alien Skin abalumbaganye. Kati soke tulaba Alien Skin wano nkutwale mu kivudde kuki abantu ogamba nti Alien Skin n'abafango ne balumbye Nup era amasasi Negavuga. Bino byonna okubeerawo olunaku olwaleero kiddiridde okubeera nti Abitex alina ekivvulu maaso awo. Mu lunaku lumu nga bbiri Abitex alina ekivvulu, kati yabadde talina kyakukola wabula okuddamu okukwatagana ne Alien Skin. Alien Skin aleeta akapati n'obuyimba obulala obutrending ennaku zino, ekintu okusobola okuba nga kitambula oba nga kitojjera. Wabula Alien Skin abadde n'abavubuka abo abafangoni n'arikodinga ka vidiyo ng'agamba agenda kutwalira Sauda Madada kaadi ne Bobi Giant. Abamu ke bavunudde nti Alien Skin okuva wano abadde ayolekera ku fangoni n'ekipiki kyekyo. Kati soke tulabe Alien Skin nga yeetegeko si kugenda ku fangoni ti Alien abadde ayolekera ku kitebe kya Nup. Kati soke tulabe ka vidiyo ako tulabe ddala Alien atuuse ku Nup.
era yaleetedde byonna ebibaddewo ku vidiyo tovaako eyeetegereza yaafuna oluvannyuma lw'akatambi ako akalikodingiddwa mwana mulenzi Alien Skin kyetuzzeemu okulaba ge masasi okutandika okuvuga ebweru wa Nup ababadde munda mu Nup ababadde balikodinga obutambi era ababadde ku microphone oba ku mizindaalo ba MC ne batandika okukikakasa nti Alien Skin azze n'obusajja ntegeeza obusirikale ne butandika okumenyaawo eddembe lyabwe. Mubiraba fango libaze n'abasajja kati atewulira mwana mubiraba mwana abakyali bange mubiraba mwana mubiraba mwana banange mukakane muyingire munda mubaleke banange muyingire munda tukole ekyatulese mugale banange muyingire munda tukole ekyatulese tulumiddwa abafangoni wano kusaba kyaffe ekya National Unity Platform abafangoni batusazeeko abayaye bakubye abantu polisi erina kyebakolako byonna tubadde tubisuubira bannange naye nga muyingire bannange muyingire mubeere munda mwe temubakwatako kati nga abantu abali munda bali mu kutekinga cover ababadde munda mu kitebe kya Nup nga batekinga cover n'okubeera nga bawooyawooya bannaabwe ne babagamba nti bannange temukola akavubuŋŋano temugendayo kulumba abalala ababadde ku kamera munda era ababadde mu kalina za Nup batandise okuba nga balengera ekiri ebweru ne bagamba nti ddala abafangoni bwe babadde n'obusajja ate nga bakasuka n'okukasuka amayinja munda mu kitebe era nga abaana bano aba Nup babadde bawera nkolokooto. Abaana bakasuka amayinja abafangoni bayiseewo bakuuma bakuumi amagye gali wabweru bakuba abantu omwana bamukubye essasi ku mutwe okitegeera Konno kwe kuwera okubadde munda mu kitebe kya Nup nga bangi bawera nti Alien Skin we banaamukwatako n'ebiyaaye bye ebya fangoni ekinaddirira bayinza obutakisiima. In fact ebigambo bino tebikomye mu baana bokka aba Nup oba abavubuka ba foot soldier n'abakulembeze bwe bakutte emizindaalo batandise okuba nga boogera ku mbeera y'emu. Awo ngenda kutuusaawo wabula kansooke nkulage ku buzibu n'ekibooko ezibadde ebweru wa Nup abaana babakubye bambi. Engeri gye kibadde nti buli muntu abadde ayogera nti Alien Skin azze n'abafanguni oba n'abafangoni ne batuuka ku kitebe kya Nup ngezezzaako nnyo okukola buli kisoboka era ffe ng'aba YouTube channel eyagaliwo mutumanyi nti tunoonya ago galiwo
tufeffesse ne sekufeffetta yenna okakananga ekifaananyi tukifunye ekya alien skin wamu n'abafangon. Ojja kujjukira Daily Monitor ebadde eripootinze n'egamba nti alien skin azze n'obusaali wamu n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo. Wabula ekifaananyi kye tufunye alien skin tabadde nakasaale konna ko ku NUP azzeewo ne bagaayi be. Wabula azze n'ekipiki kiri kye nasoose okulaga. Era ekifaananyi kiraga nga alien skin avuga ekipiki kino akiyisiza ddala ku mulyango gwe NUP. Waayiseewo ge mazima. Wabula abamu bagamba nti alien skin alesse abalenzi be mabega ne bakola effujjo. Waliwo omwana mulenzi owafango ne agamba see the arrows. Abadde atunula n'agamba naye ddala we mutunuulira ekifaananyi ekyo alien skin wabadde akutte. Wabadde akutte obuso oba zi arrow zibeera ki obusaale. Waiswa mufumbiro bwakutte microphone naye avuze adda ku side eyo ey'okusuubiriza nti wabaddewo abayingidde ne babeerimbikamu n'okubeera nti bazze ne bakola effujjo ne ssebufujjo yenna. Kwatako tuyite ffe tulina ekyokukola ki ekyomukwatako kati mwenna mwekeberaawo kebera muno ku neighbor bawaliwo ekyokulwanyisa kiriwo kyotategeera temwekebera pekisini wetegerezaawe alina pisto tumufune mangu oba olina pisto fuluma wabagenda bakebera buli neighbor kwatako munno olabe oba alina kyalina. People power, our power tebatusobola kakati tusembere sirikale ne babambaza leeya ne bayingira wano nga bali mu leeya wallahi billahi tallahi tubeera tubasobola. So ffe wano tugendawo ekitiibwa ababa amateeka ki ate tubalabye si papa yajja n'akuwa amasasi ku kitebe kyaffe olwaleero paka kati aliwa ffe tuliwo ye yagendawa ate kati ffe tumulwanirira okuva nejyakola ki nejyayo kubanga ffe embeera ate ffe tetuvaawo okuvaawo nga tumaze kujjako oyo gwe bakolera bo beewuunye balina abatumye naye ffe twetumye okujja wano kyekitufuula ab'enjawulo gamba munoze netumye okujja wano kati mmwe temulina kyemuyinza tugamba nga ffe twetumye okujja wano nogamba nti naye abantu banoonya okufa obwana babwe balete ku nsi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So tugenda tandika omukolo. Aiswa mufumbiro aweereza obubaka oyo yenna eyazze ku kitebe ekya the National Unity Platform n'atandika okubeera nga akyankalanya n'okubeera nti ateekawo embeera ey'enjawulo. Ayongedde okubanga amulabula ne ssekulabula yenna amulabudde nti gwe nupu ogizanyisa. Kati wano osobodde okuyingira ate ng'oze weeteeseteese tuliteyo nga babateekateeka bw'onajja wano oyinza okuttawo babiri naye mwenna nga bwe muzze temujja kuddayo. Ebyo ebyokuzanyazanya nammwe byakomedde ddala era luno tuli mu lutabaalo. We gonna fear nobody. Whether you have guns, whether you have bombs, whether you have tanks, whether you have the resources, we will reduce you to nothing if you play with our power. Wabula mwana mulenzi amanyiddwa nga alien skin ku side eri alaze nti naye tajja kubanga agooka. Nup Bobi Wine wamu ne ba foot soldier alina engeri gy'abayisizaamu awo eggaali mu ngeri y'okuba nti abakuba mu freestyle n'akapera n'abagamba nti mwe walifunye visa y'omukibira kuba Uganda empe yagala kusimbula mbalasi sinza sibatuka kiboginanga eyali president yafuka Rasta Monkey sobola omutuuza n'ekula ndi mayini sobola omukegusa nabeera mayini sobola omusoosa nabeera fasting sobola omusembyayo nabeera lasting yagala ndage ku big bam deya tokuba bigoma simasefia Kabanga uno budongo we magere kuli na lumango nga kuli konesania tejukira wansalako balimba wanemese misomo bagamba tejukira wansalako kolo wanogeso butiko
good night, usange muchepukulu. Bogo, akapande wasomye Bobi. Abawandiisi w'ekibiina the National Unity Platform NUP omukulu David Lewis Rubongoya ne bw'akutta omuzindaalo akakasizza ababadde bazze bonna n'ababuulira n'ensonga lwaki munda abantu babadde si bangi nga bwe basuubirwa olw'ebyo byonna ebibadde ebweru wa NUP office oba headquarters. Naye bazze ne bakola efujjo ne bakuba abantu baffe abalala bali mu malwaliro we twogerera. Abo abasajja batiitiize tebabikola kubanga bamanyi tibakabi wabula babikola lwa butiitiizi. Kansabe tuyimirire ffenna. In fact nga byonna bigenda mu maaso mwana mulenzi amanyiddwa nga Sibitoka eyalaga nti yali akubye emimiro olw'okummibwa kaadi olunaku olwaleero ayiseewo ku kitebe okwongera okulaga obweyamo bwe n'okubeera loyo eri NUP. Mr. President omwana oyo mwongere ne kafuba kubanga ali ku nsonga tali ku kifo oyo ye Sibitoka webale nnyo Sibitoka okuba ekyokulabirako. Tulina abantu abalungi naye tebali mu kuboogerako muwe. His Excellency Bobi Wine bw'alinnye akatuuti naye alina obubaka bw'ayogedde naddala ku bibadde bitambula ku nsonga za kaadi asoose kubanga ayozayoza buli kiisi oli eyo nga wafunye kaadi nga ye gwe yabadde namukisa asoose kubanga ayozayoza abo bonna abakulembeze ab'enjawulo abafunye kaadi. Abantu batanya ku mazzi eyo. So njagala okubayozayoza mwenna abaganda baffe abawangudde mugende maaso mutuweese ekitiibwa. Naye ng'omukulembeze kikukatakatako nnyo okutuukirira abo be wadde ovuganya nabo. Eyo ekwalite y'obukulembeze esookera ddala. Munnange mwe Bakyagulanyi beeyo mwe mukutte fulaga yaffe mwe mugendo tuweesa ekitiibwa oba mwe mugendo tuswaza. Nkiddamu mwe mugendo tuweesa ekitiibwa oba mwe mugendo tuswaza. Wakati ng'ekitebe kya Nup kisaliddwako abasirikale wamu n'abantu bamukwata mundu ab'enjawulo, His Excellency Bobi Wine annyonnyodde ku kyakadde okubeera nti enkola tesobola kubeera perfect ebitundu 10 ku kinne waakyo. Nagamba nti ensonga tezisobola kubanga zibulamu ebirumira era nga bwe bumanyi wabula abagambye nti temufaayo mu maaso awo. Kulonda naye embeera gye batutadde mu nga bw'olaba kati tesobola na kuba na mirembe n'ewaffe wennyini. Ensonga lwaki tusala amagezi gonna okulaba nga tufuna ba candidate abagenda tukikirira ku level eddako newankubadde enkola eyo teri perfect era tebulamu birumira. Ne twagala kukyusa Uganda bwe tunakyusa Uganda byonna bigenda kutereera ekyo tuze tukibasuubiza twongera okuddamu kibasuubiza. Be bawangudde baganda baffe si nti kuba mwe temusaanidde si nti muli batono ku balala ne tukyeteekemu baganda bange tukyeteekemu. Uganda empeje kusuubiza abantu tulina okigezesa ffe kennyini. Tosobola kugaba ky'otayina, tosobola kusuubiza abantu buntu mulamu nga tobuyina, tosobola kubasuubiza discipline nga togiyina. Tukitwale nti tuli mu lutalo nti abo abawangudde babadde deployed kubeera ba commanders tukulembera naye nga batukulembera ekiseera ate nga kano akaluke tugenda maka protest vote abantu abagenda n'okuba okusinga b'omugaso be batali ba candidate kuba bo batuuka buli wamu. So njagala abo abatafunye ticket ya National Unity Platform baleme kuggwamu maanyi. Muli ba mugaso nnyo ng'abo abazifunye ebiseera ebimu n'okukirawo. Njagala mumanye nti mwe tekitegeeza nti muli akabanga okuva ku bukulembeze no. Abamu bawuliddeko nti naffe nange kennyini kamwa kwogera nyinamu n'ab'enganda zange ababadde besimbyewo ne mwattu abamu ne babawangula ng'era kitukakatako okugoberera enkola yaffe. His Excellency Bobi Wine still ayogedde ne ku mbeera y'abaana abakubiddwa olunaku olwaleero n'okubeera nti batuusiddwako ebisago mu mbeera ebadde y'akazigizigi ennyo nnyini ddala. Ajogerako bwati. Batulabe Kampala tubatumidde. Ne bwe tuze wano bagezezaako nnyo okutiisatiisa abantu. Bakubye abaana abamu bali mu ddwaliro, bakubye ekiyagaasi wano, bafulumiza amasasi okutiisatiisa abantu. Naye raba muli wano mwebale nnyo mwebalire ddala.
nze buli lunaku obuvumu bwammwe n'okugaana okuwanika kyongera kumpa maanyi kyongera nakumpa nsonga lwaki sipowa byebyo ebibaddewo olunaku olwaleero wabula kibaddewo ekisuubirizibwa nti Alien Skin azze n'abafango ne basalako Nup okkakkana nga amasasi gavuze wabula bagamba nti abafango ni bano ababadde balumbye Nup abamu basinziddwa amaanyi abawagizi ba Nup wamu ne ba foot soldier okkakkana nga Alien Skin ne banne bayosse omusubi wabula abafango ne beeganye bino byonna bagamba nti ekituufu Alien Skin ayiseewo wabula nti talina kabaate konna kaakoze just yayiseewo buyisi wabula kyolina omumanya kibooka evuze olunaku olwaleero abaana bakubiddwa era abamu bali mu malwaliro poliisi ekoledde eddala omulimu gw'okukuba nti bakubye abantu ebintu tebitambudde bulungi wabula omukulu Balimwezo Nsubuga inginiya y'olunaku olwaleero amaze okuba nga alondebwa butereevu akakiiko k'ebyokulonda kamunominatinze era alindirira lunaku luli bwe bugenda okumwefuka ne Erias Lukwago so Lord Mayor aliko essaawa zino wonna waali omutima gulina okubanga omusajja bamuleetedde enjasa biggu n'ekirungi naye musajja munne kati katubalinde nga bubeefuka abasiddi omusunsuzi ge mannya abo basponsa baffe ab'enjawulo abasiddi omusunsuzi lyerinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli information nga bwetuuka bwe tugireeta kati no subscribinga ate likinga video eno webalinyo